research before you become a queen. I am a queen. Omukuboya yasamabwa. You are a princess. You're in a group. Bachatambulya mu kibasi ky'ekigati. Gyenvudde jjojja. So I know your journey. You don't know my journey. Bonobo no osobola okwachivinga ku myaka gyendika emikulu. No achieving anofuna byenfunye ku myaka gyange. Bwe tuba tustakinga ku kiki nina. If you have to put Hellen Lukoma on a price, girl, don't attack your parents. I am a mother. Soko zale kubano jet wogere. My friend, I am a miracle maker. Mukyali mu group ya babiri. Bachakutwala mu basi y'ekigati. My friend Kachere, you better achieve what I have achieved at my age. Do not attack your seniors. Don't come attacking me for my 10 years. You've only moved 1 fucking year. Do not make me look for you. Netombuza me achieve ze myaka 10 because you might never achieve them. Ndi bulungi. Bakuyisiza mu egali ayoke. Egali ki sinagiraba yade gamba ki. Abaana bakataleya nkano bavude ne bagamba myaka 10 gyomaze mu industry toyinando. Ani yayogedde? Kataleya. Yaliwo omanyi wegata. Kataleya yona paka TikTok mwabavuka waliwo abambuuziza mbu gwe kirenzi gwe yagala tugoyinga wamujja kufuna gye mugoyinga bagambye muno mukakati mbu Uganda yiyo ogolwanise TikTok mutugoyingewa mujja kufuna gye mugoyinga musaaga bwe mubate kubanga bino tebiri mu kwetereza TikTok yo pentandise ensimbu desigena kudama ate abayibya bagamba nti ne promoting music yawe TikTok promoting rubbish olw'ensonga ne good music takyaliwo kubanga oli yagamba ajagamba bye efuuka hit ba TikTok abayimbi tebakya producing good music kati bo balowooza TikTok egenda kufuula hit oluyimba mu nnaku 3 nya lufuuke hit so n'olw'ensonga TikTok by the way yes the entertainment industry olwo yabudde n'agamba mu TikTok yebalangira ebivulu bagambye basebatawe bakubiranga ebisabe byenna kivone nambole yaberanga TikTok instead as a business ase emirimu abali balanga tebakyasobola kujja ku TV ne radio zikulanga mufuna bulungi ate mubirage bino ebintu temutya kubiraga because no business namwe mufuniramu bakama bamwe bajja bongeza emisaala ka TikTok evuddewo so n'olw'ensonga eyo kino kisookera ddala kuyamba ba broadcasters mwenna mu ggwanga UCC nga maliriza lero nga tebunazima ngenda kuba nfulumiza ekiwandiiko eri UCC engagements zitandika